Kyaddaaki omukyala w'omukulembeze w'eggwanga omukyala Barbie Kyagulanyi ate avuddemu eddoboozi olunaku olwaleero bw'atyo yeevuddemu n'agamba kayanukule abo bonna ababadde bamuyisa mu kamwa ke, abo bonna abadde bagamba mbu nno tasobola, abo bonna abadde bagamba mbu yawa speech simanyanga ekola biki, simanyanga speech biki, abo bonna aboogeza obutamanya n'obutategeera, abo bonna ababagamba nti Barbie Tungo Kyagulanyi talina kwogera, abo bonna ababagamba nti Barbie Tungo Kyagulanyi talina tambula na mwami we, abo bonna omukyala Barbie Tungo Kyagulanyi ate abazzeemu era bw'atyo bw'abazzeemu. Ebigambo bino nno munnange biyigiriza, ebigambo bino bisomesa, ebigambo bino bitukumaakuma, ebigambo bino bizzaamu amaanyi, ebigambo bino bitwongera ekitiibwa naddala abo abantu abavaayo ne boogerera abantu oluusi nga tebannaba kutegeera ki kigenda mu maaso, bo ne bavaayo buvi ne batandika okuba nga boogera ebintu ebitategeerekeka, ebintu ebitakwatagana, ebintu ebyagala okutyoboola ekitiibwa ky'omuntu oba famire ye. Bonna nno Mami Barbie Tungo Kyagulanyi olunaku olwaleero abalazeeko nti nabo abasobola era bw'atyo obubaka abawadde. Katusuubire obubaka buno abantu buli gwende ku buli kinoomu abadde akyayisa Mami Barbie Tungo Kyagulanyi emimwa gye oba ekintu kye mu kamwa ke nga tamanyi nti nno essaawa yonna Mami Barbie Tungo Kyagulanyi tatera kwogera n'ekyaddaaki amaze n'abaanukula ate mu bukambwe. Kakati awo ndowooza y'ensonga naye ewedde muddemu munoonye ebirala byakwogera naye kati kino tukimaze. Mami Barbie Tungo Kyagulanyi bagambe kwako nga nange siina kyenjoga abaaye olammwe mikwano gyange abaasenga ku kibanja kino ngamba mmwe ababeera ku ape nalaba wiiki ngeggwako nga nange siina kyenjoga nzenzenna mubereza kamera twaleeseeyo ekipya ku menu yaffe eno pizza bagiyita pizza sembeza kamera eno pizza bagiyita Hawaiian pizza obereza kamera neeno nayo pizza vegetable pizza bulijjo muntawaanya nga mulina bye munsaba mbireese sembeza eno goat's meat and rice jangu kyabalaga ebirala sembayo neeno kawunga ne goat's meat stew kuliko ne ka vegetable ab'emikwano nange mu wiiki eno nina kyenjogeddeyo mulaalowooza nakidde okwogera siri mutiitiizi abaaye olammwe mikwano gyange abaasenga ku kibanja kino ngamba mmwe ababeera ku ape nalaba wiiki ngeggwako nga nange siina kyenjoga nzenzenna mubereza kamera twaleeseeyo ekipya ku menu yaffe eno pizza bagiyita pizza sembeza kamera eno pizza bagiyita Hawaiian pizza
Eno nayo is vegetable pizza. Bulijjo muntawanya nga mulina bye munsaba mbireze sembe. Eno goat's meat and rice. Jangu kyabalagerera. Sembayo neno kawunga ne goat's meat stew. Kuliko ne ka vegetable. Ab'emikwano. Nange mu weekend nina kye njogeddeyo. Mulaalowooza nakidde okwogera? Siri mutiitiisi. Tweyanziza Mami Barbie Kyagulanyi bw'oti bw'oyogedde naye kino tekiri nti Mami Barbie Kyagulanyi tutegeezezza nti amakulu agali mu kwogera kwa Mami Barbie Kyagulanyi amakulu galaga nti munnange mugende mukole muve mu kwogerera abantu ne wooba oyina akadde k'ofunyemu n'oyitulayizinga tandika okulowooza ku tumolo yo va mu kwogerera abantu ebisongovu zege makulu genda byemu nti tubeere ku bizinesi zaffe tuyige okukola tuyige okwekolerera tugenda kufuuka abawanguzi era tugenda kufuuka ekyokuddamu eky'omuwendo. Mami Barbie Kyagulanyi bw'atyo bw'alaze ate bw'ebityo bwe bigenda okutambula kaakati gwe ojja kuddeeyo oyogere ebisongovu oyogere ebimpi n'ebiwanvu ng'olowooza omukulembeze w'eggwanga mukyala First Lady talina byakkola alina okuddamu buli omu aba ayogedde nedda ebyo taata abimalanga. Twawulidde bangi boyogedde ebigambo bangi bagambye oyo mukyala Barbie Kyagulanyi yagenda n'awa speech embi n'akola batya n'avuma gavumenti y'omumpembe nenga gavumenti y'omumpembe ki Mami Barbie Kyagulanyi. Abo bonna twategeera ani gwe bakolera n'ani gwe baagala. Era bonna twabategeera abajja ne bayisaamu omukyalo ono w'amaaso ne bayogera bye boogera ne bakola bye bookera bo baliwo okutujja ku mulamwa naye nga tubategeeza tetugenda kukkiriza Uganda ya bannayuganda era Uganda yaffe. Tweyanza nnyo Mama Barbie Kyagulanyi n'okutuwa okwogera okw'enjawulo okwo n'okutulaga nti nno banange kisoboka tewali kitasoboka singa tuba nga twekutte wamu. Mami Barbie Kyagulanyi okutegeera nti nno okukakasa bannansi nti nno Uganda ya bannayuganda banange tusiimye nnyo obubaka obulungi obw'okusomesa bw'owadde naddala ffe abakyala obubaka buno buba bulungi. Bano aboogera bye boogera tumanyi taata yabadde yabatulwanikiridde dda era nga abaatutte obubaka bwa taata taata Kyagulanyi Sente Robert Bob Wine bo obubaka babadde babufunye dda anti omukulembeze w'eggwanga bano bo baliwo kwerwanira bw'atyo President Kyagulanyi Sente Robert Bob Wine ne Mama Barbie Kyagulanyi abagabi b'obubaka baba bamaze okubuyisaawo. Hello Uganda, thank you Mami Barbie Kyagulanyi okusomesa munnayuganda okuyiga okukola obutabeeraawo nga atitibana butitibanyi wabula nga alina ekiddako kyazzaako ku Uganda yaffe. Mami Barbie Kyagulanyi byonna bimalanga na kino akiggadde kati ate munaayogera ki temukyalina kye mugamba maama maze okwogera kubadde kulungi okwa Mama Barbie Kyagulanyi naye bwe bityo bibaawo aboogezi babaawo tebakusuuza mukwano benji bibaawo siina mutawaana naye gye bakugamba bakulimba twogere ku kiriwo kati ku social media as we speak now waliwo abagezaako okukozesa what happened in Canada against the First Lady nagamba ki Barbie Kyagulanyi. yes byayogedde saagala kubiddamu biddemu nze mbiddemu yagambye Museveni mubbi era nasonga ddala tooki mu Museveni obubbi bwe n'obuyaaye bwe bw'abadde ng'akola ebbanga ddene. N'omukyala wange ebintu ebimu nagenda I'm glad nti naye ayagala nnyo okusoma so ebintu ebimu wali okuteeka ekitabo kimu n'okisoma ne kikusparking okulowooza n'ogamba damn bulijjo kino bwe kiti bwe kiri so buli kye yayogera kituufu nsobola okiddamu nti Museveni mubbi Museveni muyaaye Museveni tawishingirangako Uganda kirungi kyonna kyonna. I would say I'm personally proud to be married to such an intelligent and patriotic lady. In my view,
she's super intelligent and she's right, and I would defend her with my life. Yeah, I mean, it's a learned lady. She's learned. She's more educated than me. You know that. Yes. So anyway, of course katika nkubuli eng'ekintu kya tribalism bwe kiri, abantu abamu bali tebasuubira mukyala wange kubanga wamankole, bali tebamusuubira kunaabira Museveni maaso. Era beewuunya nnyo basenga bagezaako okukimekinga a no-go zone. Waliwo muganda waffe mvubuka muhima abamuyita Ganyana Frank we South Africa, yavaayo emyaka ng'ebiri emabega n'asomera Museveni ku audio mu Runyankole, n'amugamba Museveni Rugaabu Tegeki wahemuka nti Museveni va ku bukulembeze owemuse musajja gwe, baamulumba paka South Africa. Kuba ekyo kibeera effective nnyo okulaba nti omuntu w'omu West ate avuddeyo n'abulira abantu amazima. Ffe baagala buli wetwogera amazima bagamba abo tebaagala Museveni, abo tribalist, naye omuntu weeyo bw'avaayo n'ayogera amazima kibakuba nnyo. So Frank Ganyana bamwataakinga nnyo. Bano balubongo yabakatana bwe bavaayo ne boogera amazima baba ataakinga kuba kikuba nnyo Museveni. Mu ngeri emu baali tebalowooza nti ate mukyala wange asobola okugyako gloves n'atwalira Museveni directly. Ne buli kyeyayogerako kituufu. Unfortunately abantu baffe abamu tebamanyi kuba tebasoma, naye kakati ze ni musajja asome ebitabo over time. Njagala ogende osome ekitabo kya Museveni yennyini kye bayita Sowing the Mustard Seed. You know, olabe nti Museveni yalinga mubbi nga mussi nga mutemu, nga bwe bagenda okunywa amafuta banywa amafuta ne bamala ne bajja emundu either ne beebasa pump attendant ne bamugyamu nezabadde naye ne bagenda oba naye ne bamutta emmere nga babba nzibe. Museveni yabba emundu za kayiira okigera buli kimu babbanga kibbe. Yes, asobola okujustifyinga nti twali bayeekera, ate omulimu gw'abayeekera kubba, kulimba na kutemula, naye that is who Museveni is. Baku ekyo genda osome ekitabo kya John Kazola, Betrayed by My Leader. Olabe obulimba n'obubbi bwa Museveni all through. Genda osome ekitabo kya Janet Museveni Kataaha, olabe nti Museveni yalinga mubbi kuviira ddala ku myaka mito, ne bwe bamuwa amata ne bagamutuma abeekuja agatwala yabweta mu kasiko n'aganywa n'ekyanzi n'akyasa. That is Museveni. Lwakuba bino bye twogera bulijjo naye bagezaako okwatakenga mu buli muntu ayogera amazima, ate bambi nga bomanyi bo balowooza nti kati bwe balemwa Bobi Wine nga balaba ate ye kibanda nnyo tibajja kugenda batakinge omwana wo oba batakinge mukyala wo. That's how weak they are. Walabye recently nga batakinga muganda waffe, batakinga obufumbo bwa muganda waffe Patrick Kanyomozi. Bagezaako okulaba nga baku antagonizinga, umanyi kye bayita multiple attacks. Bakwatakinga nga bayita mu baana, bakwatakinga nga bayita mu maka, bakwatakinga nga bayita everywhere. Njagala okugamba Bannayuganda nti buli we mulaba nga regime ya Museveni etwatakinga nnyo mumanya nti wanoze. Bwe olaba nga olina wookutte mwenna abali mu struggle, buli wolaba nga olina wookutte nga bafuse uncomfortable, awo okubirawo ddala wokuba we watuufu. Tuyanzanya Bw'atyo Taata Kyagulanyi Sente mu Robert Bob Wine bwe yagezezzaako okwogera ku speech ya Maama Barbie Itungo Kyagulanyi ekyalese abangi nga banyiivu, bangi ng'emitima gibeewanise, naye nga yo speech yayiseewo tebalina banakyo batugamba kubanga obubbi bwabwe bugenda mu maaso n'okwereka buli katundu ke tuyinza okusongamu oba okulabako. The elected president of Uganda Kyagulanyi Sente mu Robert Bob Wine ate era Samale agikoze bulungi, wano tebalina kye bagamba, tebalina kyakwogera anti Uganda yaffe bannayuganda ate nga twekutte wamu tugenda kufuuka abawanguzi.